Yes, alright. Mbalamusizaako mikwano gyange yonna gye musinze okuba nga mutuwuliriza. Leero nnaku z'omwezi ziri 31. Leero okwawukanako n'ennaku endala eziyise bukyanga tutandika baweereza, twagala okutwala okusiima ku bwa Sseruganda bwe mukoze ne ku mukono gwe mututeereddeyo okubanga tutuuka wano we tuli. Mwebale tuyambako okuza amayengo ga channel eno. Mwebale kukola bukuyege. Ate era mwebale kwekuuma nnyo okulaba nga mutuuse mu mwaka, kale mugenda tutuuka mu mwaka omupya ne channel yaffe ng'ekyatuweereza. Mbaagala nnyo era mbeebaza ekyensusso. Gwagala otweyungako sigenda kukolera ttima. Genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu. Ojja kuba osobola nga otufollowinga ku buli kye tupostinga kuno, obeere ng'oli updated. So abagenda otutuuka mu mwaka ogujja, mwenna mbaagaliza omwaka ogw'essanyu. Abali e Bulaaya yo batwandibeddewo tutya nga temuliiwo. Mulina paati nnene gye muzannyira eyo. Mutuyambyeko nnyo okulaba nga eggwanga lyaffe muliteekamu enkyukakyuka, ssaako n'abantu ozuukuka obwongo okubeera obulindaala, kubanga mmwe temutya kwogera, mwogera kyonna ekibali ku mwoyo. Ate nsanyukira nnyo omuntu ayogera ekimuli ku mwoyo, kubanga oyo omuntu aba mulungi, takuumira ku kintu ku mutima. Leero obutafaananako na nnaku ndala, leero twandiba nga tuzze kusomesa. Era ggwe oli wa ddembe okulayikinga n'okusheyalinga. Mmwe mulina omwoyo gw'obutatiitirira. Ate omwoyo ogwo okwekispulessinga, okuggyayo mu mutima gwo muli ky'owulira kikuzitoweredde, oyo omuntu aba omulungi. Kitegeeza ki? Gavumenti yaffe eno singa ebadde etegeera bulungi ng'era erimu abantu abayivu ng'ebeetwala nti bayivu, bandisinzidde ku bye mwogera singa ne wano tebaatuukawo, singa eggwanga likyabaagala, ne batereeza bitereeze, ne babawuliriza. Lwaki njogera bwe nti? Bo ba mukisa abatufugidde mu mulembe guno. Abaafuga mu mirembe giri egyayita, Amini, Obote, Titookero, Lutwa, bo tebaasobola kufuna mukisa gwa social media. Mu bufunze tebaasobola kufuna mukisa, kufuna abalabula, abategeeza. Mumwina n'omukisa nti babalabula ne ku bikyamu nammwe ne mubiraba, ne mutandika obbikulumpanya, ne mubisiiga akazigo, ne mubikka akatambaala, era ne muba nga mpaawo kye mukyusizza. Kati mmwe tubayite bantu kika ki? Emirembe giri ensi bwe yatabanguka ennyo nga kati bweri, kuba kati bweri tibwawukanako nnyo na buli ebiseera ebyayita, ebiseera ebyasikiriza n'okukaka bannaggwanga abaaliwo mu biseera ebyo, nga mwentwalira ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwekyawa ne balumba ensiko. Bw'ekintu kulumba nsiko okimanyi? Okuggyako nga mwali mwagala byammwe nga temwagala kukyusa ggwanga. Naye njagala mwetwalire ng'ekyokulabirako gavumenti yaffe, nti omuntu we yeekyawa mwetwalire ng'ekyokulabirako,
nti omuntu we yeekyawa ne yeenyiwa ennyo asobola okukola ne kyatandikoze, asobola okulisikinga. Kati mmwe muba nga mulowooza mwalisikinga nga mulaba bibatamye, effuga bbiri batamye, ne musalawo mukwate emigemerawala musambe ensiko nga kye mwagala, ekiruubirirwa, ebigendererwa ne mission kumwamulako gavumenti eyo eyali ebafuga mu nfuga gye mwali temwetaaga. Mwalina desires ne determination, mwalina okwagala n'obuvumu bwe mwakulembeza. Kati njagala obbabuuza, mumulowooza ab'omulembe guno si bavumu kutuuka ku mmwe? Mmwe mwali mwakolebwa mu byuma? Mulina n'omukisa, babateereddewo omukisa nti ebikyamu muddako mu kamooli ku social media ne mubiraba ng'abantu babiteekayo, naye mpawo wadde kye musobola kutereeza. Ne balaga nti amasomero gali bubi, abaana basoma tebibayekasa, tebibayamba, ne mutunula ne mukisiiga akazigo. Ne babalaga nti amalwaliro tegaliimu ddagala, abantu kati bejjanjabira na waka, tewakyaliyo ddwaliro lya gavumenti. Nammwe ne mukitunulamu ne mukiralizinga nti ddala kituufu we kiri, naye ne musigala nga tewaliiwo kye mukyusizza. Ne babagamba, kubanga social media yafuuka nga post office mu bulamu bwammwe, nti enguudo mbi mubiraba nako. Edda bajjanga buzzi ku leediyo ne babyogera nga bwogezi, ne mugamba wa oyo byayogerako abalimba. Kati byeraga bwatu, omuntu ayogera n'ekyayogera nga kiriko puruufu, naye era ne musigala nga temulina kye mukyusizzaamu. Tugambe nti mwe muli baggume. Ebyo byonna nga ebyaliwo ku mirembe gyammwe byabasikiriza ogenda okukwata emmundu ne mulumba ensiko. Ku mulembe guno Mukama Katonda abawadde ekisa, kaŋŋambe nti akyalina mmwe tannabavaamu bulungi. Ebibi mubiraba n'ebikyamu ku social media, abaana babipositinga babibalaga to the extent nti oli avaayo ne mu kamera n'aganza ayogedde kino weekiti ne weekiti ne weekiti, ne musiga nga temukyusizzaamu. Mmwe kyokka ye mwanyiiga ku bino byonna ebiriwo kati mwakwata mmundu. Kino kyongera otukakasa nti ebyabakwasa emmundu byali birala, ffe bye twali tuteebereza birala, kubanga ebyabakwasa emmundu byandibadde tebiriiwo. Kati abo abaana abali e Bunaayira bwe bakuyamba n'aggyayo ekintu ekimuluma, laga konsaani yo nti okitegedde. Try your way out, okulaba ng'olina ky'ofikisinga, okulaba nga waliwo ky'osolovinga. Take out solutions. Bakulaze bannansi abaana tebalina mirimu. Tondawo ebintu ebiyinza okuleetera b'otwala b'okulembera emirimu. Bakulaze tibawaŋŋanguka ne bagenda mu Bunaayira, banoonye ekikumi basobole okuzimba eggwanga lyabwe. Mmwe ne wano ne muba mubba ssente za gavumenti, mugenda Bunaayira gye mugula ebizimbe mukulaakulanya nsi za Bunaayira. Bo ne bagenda ne bakola ate Bunaayira mmwe gye mutwala ssente zammwe, ne bajja ate bakulaakulanye wano we mubba, kyokka nga ye mubeera nga ly'eggwanga lyammwe. Lwaki temukyalina mwoyo gwa ggwanga? Bannange, lwaki temukyalina mwoyo gwa ggwanga? Bwe twogerako nti twogedde, bwe twogerako nti ffe tulina level ki mu gavumenti,
twogera nga ani mu Uganda? Twogera nga bannayuganda abakyalumirirwa gavumenti yaffe oba oli awo. Buli w'obeera naddala omukyala ewaka ng'olina omwami wo, kale omwagalwa yenna n'obeera mwami, ng'omwagalwa wo takyakunenya ku nsobi zo z'okola, tya nnyo era weeraliikirire nnyo. Lwaki? Omanya nti oyo yakuvaamu dda. Naye ekiraga nti bannansi bakyabaagala era bakyabeetaaga kwe kulaba nga bakyabagamba ku nsobi ze mukola. Baandibadde tebabagamba, baandibadde bakwata bukwasi majambiya na bisona mundu nabo basobola ozifuna ne balumba ensiko, basobole okwetaasaako ekibambulira kye mubataddeko. Oba munfuna? Nkutegeeza oli ku UG Update TV kusinzira okuba ng'otuwuliriza. Gwagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu ojja sobola otwegattako bulungi nnyo. Ensonga nno nnyingi ze nazze okwogerako, awo mbadde ni mu babriefinga kubawa introduction, mbadde ku nnyanjula. Naye kansubire nti ennyanjula tebakoze bubi. Tulabye ebintu eby'enjawulo nga bijja bigwawo mu ggwanga lyaffe. Tulabye emigi gy'emito nga givaayo gimeruka nga Mukama Katonda agiwandako eddusu. Mukama Katonda watuuka okuwandulako eddusu, abaakulonze. Kankubuulireko kino. Abantu abamu Mukama agenda n'akulondayo n'akufuula ekyo kyakufudde. N'abaako kyakukola mu bulamu bwo obeere, okibeere okifuuke. Lwa nsonga emu, akufuula ekyo kyakufuula okusobola okuyamba abalala. Kino era nkikuddiremu. Waliwo Katonda by'agenda okukolera mu bulamu. Si lwakuba nti nno akwagala nnyo ayagala obbikkolera. Wabula lwakubanga ayinako abalala bayagala okutaasa. Kikuddiramu ogwokusatu. Kyentegeeza nti Katonda asobola ositula omuntu omu yenna mu ggwanga, si lwakuba nti nno ayagala ommufuula eyo by'ayagala ommufuula, nti oba ayagala alina by'abadde ayagala ommugabirira, wabula ng'ayagala abeereko by'ataasa okuva mu balala, ng'ayagala ataasa abalala. Kati omukulembeze waavaayo, example nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, Mukama n'amuwandako eddusu, n'amukulaakulanya, n'amuwa omwoyo gw'eggwanga ogutafa, n'olaba ng'ali mu kusitwa golinga ku bannayuganda. Abamu ne muva ne mugamba yeenoonyeza bibye, ayagala kujja ku ntebe, abamu ne mulyamu n'olukwe. Si lwakuba Mukama ayagala kumukkusa mu ebyo by'abadde ayayanira, wabula abamulabyemu obusobozi nti ono y'agenda okutaasa abantu bange, kamukolere kino asobole okuyamba abalala. Gwe wali otuuseko ku leva eyo nga by'osabirira Mukama Katonda akuwe si biyamba ggwe, si bijjuna ggwe, wabula ng'osabira bintu bitaasa ggwanga lyo. Nze nkubulira onoosabiranga n'onyiikira n'okola by'okoleranga byakutaasa balala, Mukama ajja kuwa omukisa ogwo. Kyokka ebiseera ebisinga Mukama Katonda w'amala okufuula ekyo,
mikwano gye ate be bafuuka balabe bo. Be muli mu indasitule emu abandisanyuse, abandikirabye, abandifunye vision ekirabirawo mangu nti ono Mukama alina kyagala omufuula okubaako baataasa, be batandika okukulimirira empinda, be batandika okukuba enkokola. Example ngenda kukuwa y'abayimbi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yali muyimbi, ng'era mukwano gw'abayimbi. Newankubadde abamu era baabeeranga mu ntalo zaabwe ez'okuyimba, ezo tezaalinga ntalo. Oyo yalinga challenge na competition. Buli w'okola ekintu nga tekuliiko competitor nawe kikumalamu amaanyi. Buli muntu okuvaayo n'okusookayo ku kyokola kulina okubeerako competition okusobola okufuna amagezi agawayidinga agagaziya ekyo kyokola n'okifuula ekyettunzi eky'omuwendo. Ne kisobola n'okwatractinga abalala okusobola okukiyingira. Abayimbi bwe baalaba kino, bayimbi banne tebaavaayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu yava mu by'okuyimba n'ayingira mu by'obufuzi. Abamu mugamba yali avudde ku by'okuyimba, tavanga ku byakuyimba. Gavumenti yamusitopinga okuyimba. Naye nga guli gwali mulimu gwe. Wavaayo banne bali mu kisaawe kye kimu. Kifo ky'okuvaayo okutaasa munne yagamba nedda, tetujja kikkiriza, naffe twekyanze. Abamu baakikubira mu ngalo. Abamu baalabanga babaggyeko kompitita. Buli Katonda wakuggyako kompitita, manya ogudde. Manya kyokola takyakiraba mu mulamu. Tekirina ekimugasiza. Munnange kamugerereyo akagero. Lumu omusajja yakwata embazzi n'agenda mu kibira okwasa enku oba okutema emiti. Emiti we gyamulengera ng'ajja ng'atuuse ne mu kibira atandise okutema, kigiba gyetemyako ne gigamba tufudde. Maama, okimanyi nti nno munnaffe yennyini yali mumuwanirira asobole okuba ng'atutema. Munnaffe yennyini yali mumuwanirira asobole okuba ng'atusaanyaawo. Kyentegeeza muli ki? Emiti gino gyagenda okulaba embazzi ng'agisitudde awaniridde embazzi eno. Embazzi eno eri mu kiti kinne munne waabwe, ng'omuyini ogulimu embazzi muti. Nagamba munnaffe yennyini yamuwaniridde. Abantu abamu banno bagenda na kutuuka ku extent ewanirira mulabe wo asobole okukusaanyaawo. Kino nkiddiramu abakulembeze. Abantu abamu bannammwe mugenda balaba nga bennyini be bawaniridde abalabe bammwe basobole okubasaanyaawo. Lwaki? Olw'ensonga mulabe wo abeera kumpi awo ku mwoyo. Omulaba balyamu olukwe taba mbunaayira, abeera within you, abeera mu mmwe. So teweewuunyanga nnyo era kiremenga kwennyamiza singa olaba munnammwe yennyini bwe mbadde mukolagana naye nga yabaliddemu olukwe. Njagala otwala ekizampo ya Mpuuga. Mpuuga ekibiina kya National Unity Platform kyamusembeza era n'abeera munne waabwe nnyo, bakoza mu kimu, bagabana bonna ebirowoozo. Naye essaawa kati gwe muyini oguwaniridde embazzi eri mu kusaanyaawo ekibiina ekyamulera, ekyamutuusa mu bitiibwa by'alimu.
gwe tekirina kyakuyiga kye kikuwa. Bannange tuli bato nga ye mututwala tetulina kye tumanyi, naye mu ndowooza at least ebirowoozo byaffe bikulu bisingako ku myaka gye mutulowoolerezaamu. Mukkirize tubasomese, mukkirize tubagolole ensobi, mukkirize tubatangaaze. Oba munfuna tokimanyi nti ensobi zikolebwa bantu, naye ggwe ogenda otunuulira munno ng'asaanawo, nga ggwe kennyininyini gwawaniridde ne mulabe we okumusaanyaawo, gw'olowooze nti ogenda kumeruka. Ekiri atabaala kye kirya ne gwe walese ewaka. Olugero lwoba tolumanyi? Waliwo abasajja baali batabaazi, baali bagenze okuyigga. Bwe baagenda mu kibira okuyigga, balabe baabwe omu ku bannaabwe bano abasajja baali bagenze okuyigga n'abagamba, nze sirina gye ndaga, sigenda mu bya kiseru, tebinkwatako, mugende mujja kunsangawo ewaka. Sirina gagenda kufiira eyo, basajja abo bakambwe, basajja abo balina emmundu. Bano bwe baagenda okuyigga, abasajja bwe baagenda okuyigga baakimanya nti bano kati bazze. Bano bwe bajja eno ate bo ne bagenda ne basalako ewaka. Ono baamusanga ewaka ng'aliyo yekka, nga tasobola na kuba nduulu banne mmutaasa, era obulamu bwabwe bwakoma. So ekiri atabaala kye kirya ne gwe walese ewaka. Mulekerawo okutunula ebintu nga mulowooza tebibakwatako. Munnange bituuka ekiseera ne byetooloola ne bibakwatako. Mulekerawo okuliisa ensonga zino ebijanjaala empiso, ensonga ezirimu okukulaakulanya eggwanga. Ogenda tutuuka nga n'abantu bennyininyini b'okolera omulimu gwo gw'ogamba nti sijja kgenda mu biri kansigale nno, nga nabo tebakyakukkiririzaamu, tebakyakwetaagirako ddala. Zino ensonga nzigamba bayimbi. Tubaagala nnyo, mumuwe eddoboozi ly'eggwanga. W'oyogera bawulira, ate w'oyogera bigenda wala. Temukola nsobi nga gye mwakola ne mulemula okulwanirira muganda wammwe. Singa mwegatta ne mulwanirira muganda wammwe, singa muli b'amaanyi, singa ne gavumenti ebatya. Singa tebaabawa byennyanja ne mukkiriza okulwanira eddobo lyammwe. Okitegeera kye kisudde abannabyabufuzi abasinga wano ab'amaanyi. We batuuka eri ku nnyanja babawa ebyennyanja, yagamba eddobo ly'oyagala ogira olirekaawo, ebyo ebinaggwaawo ojja kukima ebirala. Okitegeera muganda wange? Nkutegeeza okyali ku UG Updates TV, kw'osinziira okuba ng'otuwuliriza. Bw'ayagala otweyungako naggambye kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, ojja kuba osobola bulungi nnyo okutufollowinga. Bw'ayagala okusharinga, sharinga. Ayagala okulayikinga, layikinga. Tetukyayagala bbeegu ya nnyo,
eno ensi tetugiriimu ffekka era tugenda gisigalamu ffekka ate era naye tosobola gibeeramu wekka. Kitegeeza buli muntu yeetaaga munne. Mwettanire nnyo okuwagira omuntu yenna avuddeyo ku lw'abalala, kubanga obanga tosobodde kukikola ye n'afuna obuvumu obukikola. Muwagire nnyo, musapootinge nnyo. We munaabeera ekiganda mujja kubeera bazibu okumenyaamenyamu, wabula we munaabeera akamu akamu mujja kubeera bangu nnyo okumenyebwamu. Bw'oba oyagala kikakasa, genda ewaka okwate akati k'olweyo, okwate okamenyemu. Ekyo wookimala, kwata obuti obuwera 50 obugatte wamu obumenyemu, olabe oba kinaakubeerera kyangu nnyo mmenyamu nga wamenyeemu akati kano. Obeera omu kibeera kyangu nnyo okumenya, naye mufuuka akaganda mubeera bazibu nnyo. Muyige okukolera awamu ng'obuyege musobole okuvvuunuka n'okuwangula ebizibu by'ensi eno. Muzzeemu abalonda essuubi nga tuyingira omwaka omupya, buli kintu kikyukeko. At least tulabe enjawulo, at least tutegeere nti abannabyabufuzi byaffe baazuukuka obwongo kati. Embuto zaabwe bamaze ozzikkusa tetugaana. Kati muveeyo mulwanirire eggwanga. Ne woba walya kimuliddeko kimala. Muyige okufuna ensonyi n'okulumirira eggwanga lyammwe. Abantu abamu be mukolera ababafujjirira tebakyalina biseera bya mu maaso mu ggwanga. Mu abeetisse ebiseera by'omu maaso, mu abalina future, bali tebakyalina na future. Future yaabwe yakomye, future yaabwe ebadde mabega. There is no tomorrow for them. Era wakugamba nti ngenda kukola kino weeki n'ekiti, weekengeremu. Weebuuze ebiseera biriwa, byonna baabimaze, gwasigadde wakyalina ebiseera by'omu maaso. Waki okkiriza okwegatta ku muntu atalina biseera bya mu maaso? Bannange, muzuukuke bannabyabufuzi byaffe. Mpooga zuukuka, Obedi zuuku, naye kati Obedi okyalina ebiseera by'emu maaso. Nja kuba nkuwaayirizza. Omusajja yabatwalako ebiseera byammwe. Mutunulire omuntu eyeetisse ebiseera by'omu maaso. Waliwo ebintu bye ntunulira n'enseka n'okuseka. Nengamba oba lwaki ffe ate tulaba ebintu mu ngeri ndala nnyo, n'abayivu balaba ebintu mu ngeri ndala nnyo. Ffenna twasoma naye tetulowooza bwe tutyo. Gw'ogamba otya emmotoka gy'olaba esensebuse, oyagala ekuvuge mayiro 100, ate ng'okimanyi tekyayinza kutwala mu maaso wadde n'okuweza mayiro 10 mu maaso. Babakuba kalifoomu mu maaso, babateekako akatambaala mu maaso. Ki kye mutasobola kulaba? Muveeyo nno mututangaaze. Nkutegeeza mukwano gwange, n'olw'ebigambo ebyo weebale kubanga obeddeko n'owuliriza paka gye bikomekkeredde, era obadde muwuliriza mulungi nnyo. Olowooza ki ku nsonga ezo? Jangu mu comment section. Bw'agala otweyungako, kira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu, ojja sobola okuba ng'otweyungako otufollowing. Mbaagala nnyo,
era mbaagaliza omwaka ogw'essanyu. Mbayozaayoza buli muntu agenda otuuka mu mwaka ogujja. Mwebale kulwanirira nkyukakyuka, mwebale byonna, mwebale buli kimu. Era mbategeeza Yugi Updates TV kwe mbadde musinze okuba nga mutuwuliriza. Mbaagala nnyo era mweraba. Mbaagaliza omwaka omujja.